zingina nengamba n'abantu kiwali Uganda nti Uganda erimu nkadde ejja kusigala nkadde. Teri Uganda mpya. Leader of opposition batolina buyinza. Buli wolikanira obwa leader of opposition tebatogenda mugenda mu Uganda mpya. Leader of opposition akola ki mu ggwanga muno? Yakulembera oludde asalawo ki? Alina obuyinza ku Bank of Uganda. Yalonda CDF. Si yalonda CDF. Yalonda Saabalamuzi. Si yabalonda. Yalonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda. Nedda sebo. Tuleke okukaayanirawo obufofofo. Bw'okwata obubaka bwa parliament oba oli wa Lubaga North oba oli wa Lubaga South oba tokutte buyinza. Kati olwaleero Kyagulanyi baamuwangudde. Bannaffe Bassenyonyi n'abalala abawangulidde ku NUP balaga Kyagulanyi baamubbye. Bo balinze kulayira na kufuna milioni 4. Balinze kulayira teri agenda kuvaayo essaawa zino n'okulalangirira kwabwe. Returning officer wa Kampala Rashid Kasachya okubalangira alina byamaze obbalayiza. Bannayuganda bagenda kukulonda sijagenda mukulonda tokyammalira budde bwange. Mbeeramu mu nnimiro yange n'ensimba y'ekitooke. Ensi yose ogiwaddeyo. Leka naawe tekyali kati kankubule tuli momboze mu nsi yaffe wati tunnategeera. Lwaki okkiriza okuba emmomboze mu nsi? Kati kankubulye bwe baatufuula. Baani? Omuntu yenna alina kukwata kigambo kya Kano Dr. Kizza Besigye. Laba olwaleero bino ebyabaddewo Dr. Kizza Besigye yejeeredde. Omuntu Besigye alemereddwa Kyagulanyi yalikole. Besigye nkugambye omukadde w'ekyalo wagamba nti awo tebayitawo. Besigye mutwale nga mukadde wa kkanisa oba mukadde wa kyalo. Be baakubye mu kalulu. Bw'aba Dr. Kizza Besigye yabalabula bonna baalikole Dr. Kizza Besigye. Baba yabalabula tebugenda mu buzannyo oli bwategese. Omanyi syndicate? Bino ebyokulonda nga bwe mulina wano. Kibbiro, omanyi kye bayita kibbiro? Ati kubuulira Parliament ya Uganda kibbiro oba kiddukiro kya boonoonyi. Ati wulira kankubuulire. Ati kankubuulire kankunnyonnyole. House giwa ekitiibwa kyayo. Leka nkunnyonnyole. Abaka ba Parliament be bayisa ensako zaabwe n'omusaala gwabwe ne bagenda okwegabanya ssente y'omusolo. Nabo abamawulire babagobawo bababuulirako. Kati kyekugambye kati bw'obeera no wansi ku gulawuni nga ffe baseka katende gye tuli abatanagenda mu fofofo sobola zinoonya mu kafo konna mu Uganda. Kiyinza kwesimbawo paka Dr. Kizza Besigye ng'avudde mu komera. ate bulina kyamulwalirira. Sekakatende tonjawula Dr. Kizza Besigye. Bannayuganda abaana abato naddala abavubuka abato tewali Uganda mpya nankadde. Tewali Uganda mpya. Twasigadde mu nkadde kubanga olwaleero gw'emyaka ena oba oyagala Uganda empya olina byogenda kukola. Olina kulumagana n'olwo. Kiriko abantu Uganda nga mwerumagana bagamba badde ki? Bw'okimanyi nti buli werumagana kiriko olwaleero nga mugoba omubbi ate ne mwekuba mweka omubbi ndabirala ebisoma n'abitwala. Bumuwadde obudde olwaleero opposition eriwo. Emyaka ena Kyagulanyi bannayuganda bakuwadde ekyansi bakuwadde tewali kusuubira mu bulamu obwo. Batwagadde n'emyaka ena gitumazeeko kino ekisanja kyetumalako kubanga bano abazze balayira mu nyigira Kyagulanyi. ate kimutunyukire kamanda buli wabeera omukyamu abaganda bagamba mwamweyawulako ne mukola PFF. Singa mwamwegattako singa amaanyi alina mangi. Kano Dr. Kizza Besigye bw'okimanyi Kyagulanyi mu Uganda muno yasisaako sitimenti egamba buli atali wa Nuupu tumuwoole. Era buli atawagira Nuupu buli Muganda atawagira Nuupu musimu. Abaganda bali bameka mu Uganda. Ozimanyi nti ezo statement yaziiza zimukube statement ze. Mwe bagamba ensengeke embi y'ebigambo yekuba. Olulimi luno olaba tulina Katonda waffe yatugamba tetugenda tuyingiza ejjalo tugenda tuyingiza omuliro. Dr. Kizza Besigye njagala ojjukireko emabega. Bwe yali ku ludda oluvuganya gavumenti nga yalukulira yawagira muwanga Kibuga Kasiwa kibiina ki. Badde ekyo kimanyi? Bakiri era mulimu n'aba. Yawagira Kasiwa nti Kasiwa kibiina ki balina independent. Yawagira Masiya Sepuga Kasiwa kibiina ki. Wabula nga tunoonya omanyi tunoonya quality natatuunya quantity. Mmwe opposition eriwo enoonya ki? Tunoonya quality of opposition.
enoonya Dr. Besigye ekifo kyonna kiyanjagadde mu gavumenti ya Uganda singa yali kukiwaani nga bannaffe bamwe bagamba Besigye bebamu bandikimuwadde olwaleero kano akalulu ke baavudde bannaffe abaakakubira sikalonda kayawudde kejereza kano Dr. Kizza Besigye Robert Kyagulanyi bingi byagenda okwansalinga eri bannayuganda bingi byagenda okwansalinga eri bannayuganda okwasooka kano kakubuli okwasooka kalulu akawedde 221 yabitwala mu kooti n'agamba binnemeredde ekwasizza kooti y'abantu kati tumanya luguudo ki lwetuulako tetumanyi nasomerawo obulamuzi setekanza mu kyesikali nasomerawo obulamuzi nasomerawo obulamuzi siri bulamuzi siri looya n'abitukwasa tetumanyi saa sikoti zetuula tumanyi dakiika ki kati olwaleero Kyagulanyi yadde ayagala kufuuka oba ŋŋambe ayagala kweyita wawa atubira yeye bwe yeeyita omukulembeze yenna yekkakkanya abanga taata mu maka taata ne bakuwa emmere ffe bakadde baffe tebalyanga mmere gimala okuba taata bennaku zino kugimala kusa ng'abaana bano baddizaayo taata kyekitegeeza taata okitegedde kati mwami Kyagulanyi naye musajja wano yeetaaga kukulembebwa olwaleero yali yekkakkanya n'agamba nti ebintu bino mwe mubirude ze kati bwezijja byamawulire muutakwekamugagobimanyi ze sibimanyi owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga muwannyo ekitiibwa alina ekigambo kyeyogera yagamba mu Uganda singa buli omu abikkira mu kyeyasinga okutuukamu mu misomo dokita okugemwa dokita nga sibali badokita abatufeekinga bano looya okugembya looya ekyo sikikiriza ate zekikiririzaamu kati ekyo kati kankubule singa twali tukikiririzaamu ate nga nawe wandikikiririzaamu singa mu Uganda bwe tuli bulungi ani yasoma obukulembeze obukulembeze babusoma naye ate bano bwosanze kati kankubule bwogamba nti Kyagulanyi lwokuba nti asoma kuyimba mbeere mukuyimba sekakatene sikyapangisa naye bwogenda okupangisa wange bwogenda okupangisa wange landlord waawo oba n'abapangisa abakadde abaluddewo bakugamba nti empisa zaawo ziri bwezi ne balandlord bakuwa amateeka otegedde landlord wo balina bamanereda bebasoloza ennyumba akuwa amateeka nti ennyumba zange zifugibwa bwezi nga nakusomeza ekyo mbasibwezi kati Bobi Wine musajja watuyava mukyatategeera kubanga Bobi Wine zezikiriza music wange ne mubukulembeze si bukulembeze wange munyimba muyimbi wange era muwakulembeze Sekayisa saagala ekintu kireeno mukivugire ate kamanda kati kankubulire kamanda nga tate mugondera eggwanga lino ndaba buli liki kamanda muganye omugondera Yoweri Museveni mumweyawuddeko muvudde mwefutisi Yoweri nga ye bwe yegatta kwani yajja independent n'akola ebibira tebyamuyita bimuwekkaali n'agaana anti n'akulaga nti ali independent tali independent akulimba akikulaga alimba naye alimba yaligenderwa bye birala okulembera olwaleero Yoweri Museveni omulaba buli ekigudde mu Uganda kivulaanizibwa ku ye kubanga ye mandeeti ye alayira tukuuma na bintu byaffe oba olina bizinesi yakiriza akakata kati ne Bobi Wine bw'oba gwe kamanda w'oludda oluvuganya gavumenti ffe tumunanyi Bobi Wine bayirabe Bobi Wine yeesudde emyaka ega 5 okugamba mpuga ya 5 abasajja balya bumbira Ground TV 100% entertainment. Sako wena tulaba ku Ground Media UG tugamba okola kyamaanyi okubanga wa subscribe
ate ko wena atulabira ku Brown TV webale kubanga ekifu kinene okyagadde tugamba Brown TV osobola okubanga okifunya ku Afro Mobile ate ko Sendmine channel app ate ko ne Green Monday app ozi application esooka kwe tuli owa iyo TV tugamba anytime from now tujja gy'oli okusobola okubanga obeerako naye ng'ekisingira ddala okulu byonna tugamba genda ku www.brownmediaug.com osobola okubanga weegatta ku the big family ago ge maka gaffe okusinziira okubanga ensi yonna etulaba tugamba Brown TV is 100% entertainment naye ate Brown Media ebintu bikyukamuuko bisobola okubanga tunyumya ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda bwe vidiyo yakagiraba tugamba soko gyoka like esobola okubanga etuuka ku muntu oyo egipushingemu naawe olage obwagazi then n'omulala asobola okubanga afuna obwagazi obw'enjawulo awo olunaku olwaleero ndi ne Seeka wange Seeka tuzze tunyumyanyumya muzze mulaba naye era mujja bbanga mweyongeza aba Brown TV amujja mufunanga buli lwakutaano program daawa ng'ababuulira oludda lw'eddiini naye waneeno atunyumya mu mbeera zaabujjo ensonga nga bwe zitambula mu ngeri ey'enjawulo njagala okuba nga mbanjulira Sheikh Katende Isa ate nga yemubeezi wa PFF bagenda ebibaga North n'ebibaga South nze mulukezi wayo no Sheikh mulina engeri gye mukyusakyuseemu tukyusa eki tufe abo era kyobula nzengera ne ŋŋamba n'abantu kiwali Uganda nti Uganda eriwo nkadde era ejja kusigala nkadde teri Uganda mpya anti kankubuulire n'omulabi wa Ground Media Uganda empya singa bakama baffe bakajjafuza abakulu tebeerumaluma nga mwana bwenjala twandigifunye Uganda empya naye tetusobola gifuna nga bakama baffe beerumaluma ng'obwana bwenjala omanye enseenene nga bazikutte nga ziri mu seffuliya bagenda ozisiika zonna ziri mu kujja ate zeerumaluma zokka kati mwerumaluma tetuyinza funa Uganda mpya nga twerumaluma tetuyinza funa Uganda mpya nga twerumaluma ekyo bakulimba era teriyo Uganda empya singa nze Seeka Katende aludde mu byobufuzi eyatendekebwa Kano Dr. Kizza Besigye tugenda funa Uganda mpya nga twerumaluma lwa Dr. Besigye n'owamukuba oluyi n'akyusa n'oludda lulolwoku n'akyusa n'enkutu n'omukuba nga tagamba nti oyo mulabe ngera nga talina nakuyinza mukuba yali akubye oludda oluvuganya gavumenti ebiseera ebyo talina gweyokuba kikundi nkugobye Dr. Besigye talina tayimu gye yamala ng'awesitinga mu Uganda eno yonna ng'akayanira obwa leader of opposition talina tayimu gye yamala ng'akyali ku ludda oluvuganya gavumenti ng'ayomba ne gundi ng'ayomba ne opposition munne yamalako myaka ena nga yakulya oludda oluvuganya gavumenti ng'agamba gundi mubi n'amumalako emyaka Dr. Besigye ye yavaayo kumaakinga gwavuganya Yoweri Museveni era essaawa 24 ebigambo bye bannayuganda baabiwuliza bulungi ng'essaawa 24 buli kaseera agamba ye azze kuggyako Yoweri Museveni bwetokaalina bwa leader of opposition batolina buyinza buli wolikanira obwa leader of opposition toba togenda mu Uganda mpya leader of opposition akola ki mu ggwanga yakulembera oludda oluvuganya asalawo ki alina obuyinza ku Bank of Uganda yalonda CDF yalonda Saabalamuzi yalonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda tuleke okukaayanira obufoofofo bw'okwata obubaka bwa parliament oba oli wa Lubaga North oba oli wa Lubaga South oba tokutte buyinza kati olwaleero Kyagulanyi baamuwangudde bannaffe Bassenyonyi n'abalala abawangulidde ku NUP balaga Kyagulanyi baamubbye bo balinze kulayira nakufuna $4 million balinze kulayira teri agenda kuvaayo essaawa zino n'okulalangirira kwabwe returning officer wa Kampala Rashid Kasajja okubalangira alina byamaze okubalayiza temubeekolayo titonna ze mutegeka kwekalakasa konna kwe mutegeka titwagala babuzeebuze abantu tugenda mu Uganda tukyali mu nkadde
Usula sika tukani for lead of opposition. That lead of opposition. Golonda governor wa Bank of Uganda. Bwida kunkwata emyaka ena. Bannaffe. Seka. Soke tukakani. Njagala atulaba amanye omuntu gwendi nayo. Aseta Isa Katende y'omu bakulemberamu edduwa ya Kamula. Yesebo. Ne Mubaraka. Y'omu abadde atambula ne Sekirinya okulaba nga batwala TV ku Parliament. Yesebo. Ye Musiraamu gw'otera olaba ku FDC ng'asaba eddiini. Twakulemberamu edduwa. Seka Isa Katende Yesebo. Oze okyusakyusa ebibiina lwaki ati ze katika nkubulire olwaleero bwe nava mu FDC negatta direct mukama wange Dr. Kizza Besigye menta wange byofuze kale Dr. Kizza Besigye era essaawa zino kyali muwagizi wa Dr. Kizza Besigye kyali muwagizi wa Dr. Kizza Besigye nabadde sisobola kumalira budde bwange mu kulonda kulera nti mbamu atalonze Where you protesting the vote? Yes. Leba na bakaze ne balonde tebakituukiriza. Seka Katende sinza kutoyinza kuntwala byakulonda kasi salons. Era sejusa lwaki salons. Kibadde n'amakulu gwe musajja ogenda musannyo gw'omusajja bw'ategese gw'omanyi obulungi. Olwaliro ku kyalo kino kwe tuli muganda wange nkyazizza ku Ground TV kuliko abakadde baako. Bwagamba nti ekkubo eryo toliyitamu lirimu abatemu n'owalaze empaka. Omukadde w'ebyobufuzi mu Uganda yasookera ddala okuvuganya Yoweri Museveni yali Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere omugenzi. Tutaba Mukama Katonda amusaase n'amuwummuza emirembe. Era twebaza n'abo abaamutuzaalira era nga bwe yali dokita era ddala dokita ddala. Akati n'akata n'akakwasa kano Dr. Munne retired Dr. Kizza Besigye Warren Kifeefe kati ali mukomera mukama wange Dr. Besigye akyali mukama wange mpaka kufa kwange. Togenda mufa sigenda muva era siri muli amulukwe. Dr. Besigye yatugamba akalute kajjajjako Yoweri Museveni Seka Katende kyogera sikagenda neke mugenda okulonda kulokola sigenda kalonda. Awo wennyini tugenda mu kalulu akawedde Museveni yakawangu bamemba ba Parliament PFF abamwe babagobye kituufu FDC gye mwava nesigala ng'ebasinga amaanyi. Kitegeeza opposition ekula oba embwa abaffe bagobye era babadde batuufu okubagoba. Buli taata wagamba kyekikugambye nti omusajja kamawo Ssemujju bamugobye ati era taata waabwe yabagamba akalute kakyajjako Yoweri Museveni okeetabamu oba obwongera bwongezi buyinza. Era yagamba ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bakwata tuwulira taata waayinza ogamba toyitaawo. Ye yayitawo nga mubuto amanyi obuzibu obulimu bwe yagala okutewo. Wawulyanga ebitundu babigamba Mbalama Mayanja ndikutta madda otobiwulyangako ebitundu tebiryo mu Uganda bagamba ndikutta madda naye ng'ebitundu ebyo bakugamba toyitawo. Kyenkugambye nti omukadde w'ekyalo bwakulabula bannayuganda bagenda kukulonda sikyagenda mukulonda tokyammalira budde bwange mbeeramu mu nnimiro yange n'ensimba ekitooke. ensi yose ogiwaddeyo leka naawe kakyali kati kankubule tuli momboze mu nsi yaffe bati tunnategeera. lwaki okkiriza okuba emomboze kati kankubulye bwe baatufuula baani omuntu yenna alina kukwata kigambo kya kano Dr. Kizza Besigye. Raba olwaleero bino ebyabaddewo Dr. Kizza Besigye yejeeredde Besigye alemereddwa Kyagulanyi yalikole Besigye nkugambye omukadde w'ekyalo wagamba nti awo tebayitawo. Besigye mutwale nga mukadde wa kkanisa oba mukadde wa kyalo mulinda aveeyo mukomera alyoke tugende mu maaso. Dr. Besigye ati byagamba oyina obikwata olaba tugobera ebyafaayo by'abantu betutaalabako. Manyi tusoma history yavaawo mwe musibye enkulaakulana nedda be baakubye mu kalulu bw'aba Dr. Kizza Besigye yabalabula bonna baalikole Dr. Kizza Besigye baba yabalabula tebugenda mu muzannyo oli bwategese. Omanyi syndicate ebino ebyokulonda bamwe bemulina wano mu Uganda mpaka myukuwete naye nga gw'olaba kisoboka
kati ffe abataalonze mu Uganda ezo miliyoni z'obuyaze ffe batuufu twakwatwa omulango kyakalulu akalulu tetwakasse yennyini eyeesimbyewo oludda oluvuganya gavumenti yakulembedde okutya akalulu Yoweri Museveni mu kugenda mu kalulu mu mwaka gwe yakugenderamu nga ayagala emmandu zeefeeko yagendamu nga alina emmandu zo ogenda mu kalulu olina emmandu zo ekigambo kuguguma oba defiance oba kitegeeza kazira tojja kagenda twate bayiza ffe mwanditwebazizza nyo twakutera omulanga gwakyagulanyi fifi twagukutte abalonzi temwagukutte kitegeeza kawakanya ye Dr. Kizza Besigye agamba nti akalulu tekakyalina makulu ku bwako olinga owegatta ku bano abagamba nti defiance protest ekyo kisinga tweke mungu twasigadde ku munyaasi muntu abonda bonna bolaba abamu be bawangu Dr. Besigye yabayambako ne badde ne bamukuba kati ye n'ababuulira ekituufu bone basigala omanyi wewesigikiriza bayinza okugamba nti emmotoka eyitaawo negwe n'osigala ng'okyayaze bulangiti oba omukeeka mu kkubo ly'emmotoka emmotoka nekutomera ali aba n'omusango bakulabudde emmotoka weeyita President Museveni mwe kyamutwala mu nsi badde sikimanyi kwali kugamba nti yero yava mu nsiko yonna n'akitemawo tokyalina gigenda mutaliiwo bwe yayingira bwati n'atemawo ensiko mwonna mwe yatabaalira n'abitemamu kati kagolangira akaloko kumububa tekaliiyo era tetulina Uganda gyetuyingiramu mbyana gyetuvaamu na gyetuyingira mutaliiwo njagala tusooke tutunuulira kibiina muva ndiwa PFF ati nje ndiwa PFF batayogera amazima sagala kwerimba na kulimba bannayuganda na kulimba balaba bya Ground TV babulire ekituufu ebiriyo mubadde n'ababaka mu paalamenti nga bamazeemu almost emyaka 20 kyemwagala oba kyekirina okukolebwa olwaleero muganda bannaffe abawanguddwa nga bassemujuŋŋanda banyolerwa nga babadde bateesa nga tebaseeseza mu nkuubo nyolerwa wamu nabo naye era bandi ku bino bya Museveni byakolona ne bakola ki ne badda mu birala Museveni yali ayagala obuyinza akola ki babbaye Yoweri Museveni balabi ba Ground TV kino kyogera misana ziseka katende sitya ni musiraamu akalulu babbaye babba Dr. Paulo Kawanga semwogerere Museveni manyomo ebiseera bino akaluka yafuna akalulu aka mu Uganda yondaka kalyaka kitwogera tubabuzabuza ggwanga kalyaka era nga yageze era yali yakirangira ne mu paalamenti yali yayingira mujukira ebiseera bino yali minisita wa defense bwe banziba yingira nsiko kuyamala n'agitemamu kati ffe olwaleero Dr. Paulo Kawanga Ssemwogere bwe yavaawo yaturekera Dr. Kizza Besigye Dr. munne Dr. Kizza Besigye alemereddwa n'alemererwa ne tufuna Kyagulanyi ow'omulembe guno oguliko amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde bwe tunadda mu ngero tunaatuuka tujja kutuuka ensolo z'abajjajjaffe anti okuzijemera ensogola okyolaba bannaffe abamu bali mu makomera Kyagulanyi nze mukkiriza mu Uganda kigundu mobilizer mutirida sirida kubanga liida alumagana ne banno ng'alina obuyinza bw'okimanyi kati olwalo kye tulimu mu Uganda ab'opposition be bawangudde ab'opposition ate bano abawangudde ab'opposition bannaabo ate baseka bafaanaganako na muntu azimbye ennyumba yandabirwamu opposition erina n'ebifo ebyenjawulo byeyawanguddemu baddemu enaale ngati byebitono biri bimeka bisebo bingati byebitono twasinze kuwangula b'opposition bannaffe ate tusanyuka buli woobeera nze ntera okuzanya akazannyo ke bayita luddo kanyumira nnyo omusambi ateeba oba omupiira omusambi ayolekera goolo okuteeba
gwe muzannyi munne ng'oli wa ttiimu eyo n'omukuba endobo ne kooki ayinza okugoba kino gwe kifaanagana. It is no longer opposition with government. NRM okimanyi nti Pulezidenti Museveni kati ekyali yamunywedde n'obuugi bwe batera okunywa bunywedde musanyufu nnyo nga mu paalamenti ya Uganda temulimu Ibrahim Ssemujju Ng'ando. Ssemujju ky'ekizibu kya Kyesizibu kya Museveni ate kyesizibu n'abamu ab'oludda oluvuganya gavumenti banne musajja ateesa naye Ssemujju tulina mwebaza lwali ekitaawe yamusomesa ate yasoma byalina okukola. Okimanyi Ssemujju yali munnamawulire munnamu era Ssemujju tagenda ab'ekira balinako abawuka muganda wange tubeera wano mu nsi tuwangala ng'abasajja tuzaala abaana obaana bo nokola kyebayita ekiraamo tubakozesa abasajja akoledda tukola kiraamo naye mu kiraamo bagamba nti omwana wasikisizza anaaja mbigere byamuseeyo kati fe twebuuza Patrick Musiye George Musiye anaaja mbigere bya Ssemujju Ng'ando tebamusindisa kugenda mu bigere bya Ssemujju. Kituufu ze bamusinzageza mirembe naye anaakola Ssemujju byabadde byakola byanjawulo bibadde byanjawulo Ssemujju era mu babaka lwakuba nze Ssemujju munakuwalirako ate ludda sinnakuwala baliseka katereze kuba mirundi ebiri nakuwala ate sinnakuwala taata beesigire ku baaba kimwana wange eryekkubo olinga agamba nti Ssemujju okujemera Besigye kyekyamusuula ino kyo kyokuna esimu ate kikyakuba baagire kuba lodimeyo ojja kubiraba tukoye bannaffe kati Ssemujju omulaba wegiba mirimu gya pati ajja gikola bulungi nga talina kazito ka palamenti ate ngenda palamenti abaana eno wansi kati kankubuulire bannaffe abatukulembera abafuna ebintu bya palamenti tebatuuka mu palamenti oba yagala kukakasa palamenti eyo kibbiro omanyi kyabaita kibbiro anti kubuulira palamenti ya Uganda kibbiro oba kiddukiro kya boonoonyi ate wulira kankubuulire ati kankubuulire kankunnyonnyole abaka ba palamenti be babayisa ensako zaabwe n'omusaala gwabwe ne bagenda okwegabanya ssente y'omusolo nabo abamawulire babagobawo bababuulirako kati kyekugambye kati obeera no wansi ku gulawuni gaffe baseka katende gye tuli abatalina mufofofu zobola ziroonya mu kafo konna mu Uganda kiyinza kwesimbawo paka Dr. Kizza Besigye ate bulina kyamulwanirira sekakate tonjawula Dr. Kizza Besigye tiga otajawula na Segirinya tiga otajawula na Mbaraka Munyagwa we nagendako ewa Mbaraka Munyagwa ku ofisi tuyayingidde mu tusanye nali siyingidde Munyagwa mukwano gwange ng'omuntu Segirinya katayinza kubeera ne wabeera n'omukolo ga baasite nga ngubaako kati olwaleero eggwanga lino Bannayuganda abaana abato naddala bavubuka abato tewali Uganda mpya nankadde tewali Uganda mpya twasigadde mu nkadde kubanga olwaleero gwe emyaka ena oba oyagala Uganda empya olina byolina kulumagana n'olwo kirika abantu Uganda nga mwerumagana bagamba badde ki bw'okimanyi nti buli werumagana kirika olwaleero nga mugoba omubbi ate ne mwekuba mwekkamwekkamwekkamwe omubbi nondabonabonabonabona bisoma n'abitwala bumuwadde obudde olwaleero opposition eriwo emyaka ena Kyagulanyi Bannayuganda bakuwadde ekyansi bakuwadde tewaliko suubira mu bulamu bwo batwagadde n'emyaka ena gitumazeeko kino ekisanja kyetumalako kubanga bano abazze balayira munyiigira Kyagulanyi ate kimutunyukire kamanda buli wabeerwa mukyamu Abaganda bagamba mwamweyawulako ne mukola PF singa mwamwegattako singa amaanyi alina mangi kano Dr. Kizza Besigye okimanyi Kyagulanyi mu Uganda muno yasisaako sitimenti egamba buli atali wa Nuupu tumuwoole era buli atawagira Nuupu buli Muganda atawagira Nuupu musimu Abaganda bali bameka mu Uganda okimanyi nti ezo statement yaziiza zizimukube statement ze mwe bagamba ensengeka embi y'ebigambo yekkuba olulimi luno olaba tulina Katonda waffe yatugamba tetugenda tuyingiza ejjalo tugenda tuyingiriza omuliro
Dr. Kizza Besigye njagala ojjukireko emabega bwe yali ku ludda oluvuganya gavumenti nga yalukulira yawagira muwanga Kibona nga si wa kibiina kye badde ekyo kimanyi Bakiri era mulimu n'aba yawagira Kasibante nga si wa kibiina kye ng'alina independent yawagira Masias Mpuuga nga si wa kibiina kye wabula nga tunoonya kubanga tunoonya quality nga tatoonya quantity mmwe opposition eriwo enoonya ki tunoonya ku quality of opposition enoonya Dr. Besigye ekifo kyonna kyeyandiagadde mu gavumenti ya Uganda singa yali kukibwani nga bannaffe bamwe bagamba Besigye bebamu bandikimuwadde olwaleero kano akalulu ke baavudde bannaffe abaakakubira sikalonda kayawudde kejereza kano Dr. Kizza Besigye Robert Kyagulanyi bingi byagenda okwansalinga eri bannayuganda bingi byagenda okwansalinga eri bannayuganda okwasooka kano kakubulire okwasooka akalulu akawedde 221 yabitwala mu kooti n'agamba binnemeredde ekwasizza kooti y'abantu kati tumanya luguudo ki lwetuulako tetumanyi nasomerawo obulamuzi setekanza mukyesikali nasomerawo obulamuzi nasomerawo obulamuzi siri bulamuzi siri looya n'abitukwasa tetumanyi saa sikoti zetuula tumanyi ddakiika ki kati olwaleero Kyagulanyi yadde ayagala kufuuka oba ŋŋambe ayagala kweyita wawa atubira yeye bwe yeeyita omukulembeze yenna yekkakkanya abanga taata mu maka taata ne bakuwa emmere ffe bakadde baffe tebalyanga mmere gimala okuba taata b'ennaku zino kugimala kusa ng'abaana bano baddizaayo taata kyekitegeeza taata okitegedde kati mwami Kyagulanyi naye musajja wa yeetaaga kukulembebwa olwaleero yali yekkakkanya n'agamba nti ebintu bino mwe mubiruke nze kati bwenzija byamawulire mbuuza gwekabuga gwobimanyi nze sibimanyi owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga muwannyo ekitiibwa alina ekigambo kyeyogera yagamba mu Uganda muno singa buli omu abikkira mu kyeyasinga okukukamu mu misomo dokita okugemwa dokita nga sibali badokita abakufeekinga bano looya okugembya looya ekyo sikikiriza ate zekikiririzaamu buli omu alina kati ekyo kati kankubule singa twali tukikiririzaamu ate nga nawe wandikikiririzaamu singa mu Uganda muno tuli bulungi ani yasoma obukulembeze tukulembeze basoma naye ate bano bwosanze kati kankubule Buganda bwogamba nti Kyagulanyi lwokuba nti asoma kuyimba mbeere mu kuyimba sekakatene sikyapangisa naye bwogenda okupangisa wange bwogenda okupangisa wange landlord waawo oba n'abapangisa abakadde abaluddewo bakugamba nti empisa zaabo ziri bweziti ne balandlord bakuwa amateeka otegedde landlord wo balina bamanereda bebasoloza ennyumba akuwa amateeka nti ennyumba zange zifugibwa bweziti nga nakusomeza ekyo mbasibwezibwe kati Bobi Wine musajja watuya mukyatategeera kubanga Bobi Wine nzikiriza music wange ne mubukulembeze simukulembeze wange munyimba muyimbi wange era muwakulembeze Sekayisa saagala ekintu kino eno mukivugire ate Kamanda kati kankubulire Kamanda nga tate mugondera eggwanga lino ndaba buli liki Kamanda muganye omugondera Yoweri Museveni mumweyawuddeko muvudde mwefutisi Yoweri nga ye bwe yegatta kwani yajja independent n'akola ebibira tebyamuyita bimuwekali n'agaana anti n'akulaga nti ali independent tali independent akulimba akikulaga walimba naye alimba yaligenderwa bye birala okulembera olwaleero Yoweri Museveni omulaba buli ekigudde mu Uganda kivulaanizibwa ku ye kubanga ye mandeeti ye alayira tukuuma na bintu byaffe oba olina bizinesi yakkiriza akakata kati ne Bobi Wine bw'oba gwe Kamanda w'oludda oluvuganya gavumenti
Futumuna Bobi Wine bayira Bobi Wine Yesu emyaka etaano okugamba mpuga ya bitaano abasajja balya bumbira akuba munne Museveni w'okuyisa w'ababaka kibula kibugala yakuteeka afa bagamba golo oli ajitebya irabu ebiseko bagamba bena ababambudde mu Buganda babyumbi oli obagola agikubisizza mutwe oba agikubisizza lugalo oba agikubisizza kigere oba agikubisizza nnyindo ebagola kikoze ebenywedde na Uganda kyenjagala bategeere ate ffe abayogera ku Bobi Wine abamuwulya byeyandikoze temudde ne mutulina empindi ku mabega mumutuukirire mubuulire siyagala kutatuukiriro yafuka kingmaker atatuukwako tekibaluma kyekituluma tatuukwako gyeteekako ekitaali ku kamanga kano Dr. Kizza Besigye Wallet era nga buli muntu yenna yenna yamuwulirizanga Bobi Wine mumwina kyemutama yagira system byakozesanga mu buyimbi n'abireeta mu byobufuzi ebitibiko system ki ate mu buyimbi yali tayagala katuukibwako ate bino byobufuzi bidala bampa n'ensonga yange ate nze jenewo wansi nze ntuka kugula bijukira abakulembeze batuka kugulawo ffe bakigato baffe tubeere wansi ku byalo waffe tumanye ebiri mbaki entalo zino tezirina kyeziyamba ofaanaganako n'abantu bazimbe mayumba nga kunnagandabirwa mu beetu ate batandika okwekalisira amayumba ono wakanyuga agenda ogayino n'ennyumba yeero nono wakanyuga agenda ogayino n'eyeero entalo zitukola ati Museveni yakomye mu Buganda Dr. Besigye wakuleteti yali yakuba Museveni bete ebikola kibeere polojekiti yabeere njagala tutunuulire ababaka gye bayita gurupu y'abantu omusanvu nga kuwaaba omusanvu olunaku olwaleero olinako omuntu omukyala otunuulya Kasibante ye baali bamugoba dda n'agezaako okudda era ne bamugobera ddala neya naye bamugoba dda abantu mu palamenti ne bagoba Mathias Mpuuga Ssemujju Nganda Lutamaguzi Nakaseka ali mu kukaaba kakutangazeemu abantu si basobola Kasibante abantu kati kankubuulire ekiti kyepate kugamba eri musajja profession yange njagala tugende kumukumu Lutamaguzi bw'aba Kasibante yaga gwe kwamugoba ate Lutamaguzi agenzi Lutamaguzi abadde Muteesa wangu tabati kufuta emira abadde n'emiramufu ya palamenti wangu enkubo za palamenti ogamba abantu bakitegedde beta kasike bakitegedde abadde Muteesa wangu Lutamaguzi ate ye mumanyi okubana muganda wa Lutamaguzi Paulo Ssemakula nze Seeka Kateere twatandika naye n'ebimeezi twabeeranga naye nenyina abantu betuli abali mu palamenti singa nenampoze kamumanyi mumanyi nnyo kati Lutamaguzi Buganda region eyabukola Nobadde uli ebigambo bibiri eri Buganda. Ngali tobiwulira. Bagamba Kyagulanyi wamaanyi okusinga n'Obwakabaka. Era yakuwako n'abantu okutajja mu nkuuka. Enkuuka nejjusa bweru. Kati Lutamaguzi Buganda region abantu bagitunuulira nnyo. Tetuvudde ku by'okwerimba. Wawulidde statement y'Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda kwempanya ekitiibwa kya Ssekya Mayiga. Ate kigambo kye yagamba mulonde abakulembeze abo Obwakabaka ekitiibwa oba weenaali muba kiki kati ku lukiimani eya Bobi Wine gyesinza okutwawula Bobi Wine akoze kinene nnyo okwawula ab'olugavumenti buli wakulaba oba onyunya n'omuntu omulala oba wakibiina kirala oba waki oba ye gwe yakyawa Bobi Wine afaanaganako ne kalakita y'omuntu oyo bwakukyawa tagala nange Seeka Katende naawe ekyo kikyawa tokyawa taata nokyawa n'abaana be abagamba teweerinaanya muliro lwaki weerinaanya omulabe g'omanyi Seeka Katende sikiwagira era kyekisa ebyobufuzi
Byofuze mtatolina. Sije mutuufu. Oba kimanyi tonjagala kutwala lwaki obeera n'ayagala okumpa. Sebe ekyo nkiwakanyiza abalabi ba ground TV ekyo Seka Katende nkanzi kiwakanyiza ddala. Kiwakanyiza ddala. Kubanga olwaleero muganda bwange olwaleero fe abooludda obuvuganya gavumenti bwe tuba tunayagala obuyinza tubwagala tulina kukola kisooka bali abali bwenaayo nabo mulimu abangi kyawo abasobola okutuwa information eva muki ne tugyogerako ku mikutu nga gino kwe tukyala naye onagamba nti buli anyumya nowenalemu afuuse mulabe ekyo kikyamu sikiwagira onaafuna otya ebifo wabali President Museveni amalaba simuwagira akera simulona akolokolola emyaka gyenyina bwe nali nga nkyalonda sirafulonda naye we nali nga nkyalonda simulondangako naye bw'aba ayogera ebigambo bye abantu babitwala ng'ebyobusaawo ne munne ekyayogera kiba kituufu bw'aba ayogera kati tulina omuwuliriza tuggyemu mu ebyo byayogedde gyemu ekikyamu tusale amagezi naye bweyogera sijja muwuliriza saagala kumanya kuno omulembe gwe tutyogeddeko ebyobufuzi saagala kumanya tulina kyotugamba ebintu ebirabire tetugenda kufuna Uganda mpya gye mwagala oyagala kumanya naye atayagala kumanya mu nsi tekitwala abaana okusoma gwetayagala kumanya n'abaana bajjeyo ku ssomero tolina kyotugamba n'omwana mujjeyo ku ssomero kubanga omusomesa abaako ne byamugamba ebyo tatufunidde ku mulembe guno kyekugambye tiyajja mu bintu bya bw'ogenda ku kyalo baggulako ttaka obutakufera n'obutakubba bulungi sooka weebuuze ku mukadde waako bayinza okuguza ettaka nga teribanga nayo baliriko n'ebijja kubanga bakaliguza abantu ng'amakumi aga bwe kyoba okola gendanga ewa chairman w'ekyalo gende waabataka ku kyalo okwo beebuuseeko nga tonnagula kati Kyagulanyi yajja ku kyalo ky'ebyobufuzi nga takimanyi mu byobufuzi ffe tuba tuwuliriza nowulira majority esinga obulungi ey'eniyagala kuwuliriza tuwuliriza kubanga buli otawuliriza munno kiba kikyamu namwe aba PFF temuwuliriza tuwuliriza ssebo tuwuliriza ssebo kigundi anadde agamba ki ensonga lwaki yankuba kamu kamu zikalimu nomuwuliriza ssebo otaliimu niwe yena bwe yandikaseemu nga ye yakanguba mu nandikutte ekigambo ffe Bobi Wine ffe abataalonze mwaleeta abagudde abataalonze mu Uganda mwami Robert Kyagulanyi alina twebaza twakutte omulanga gwe era njagala nnyo Robert Kyagulanyi anyigire nnyo abaalonze omulanga tebagutegedde balinze kulabira teri mpaka palamenti okutandikira kuwanga owalubaga Nnozi Abubakar Kawalya ogende ku Zambali Bulaase Mukasa owenaasana agenda gamba nti Kyagulanyi ogenda balaba bonna mu gwokutaano nga balayira balagala gamba pulezidenti wange talayidde tubuzabuza obufofofo PFF ogambye abantu bazze bameka babiri baatebedde omulanga gwa Mukama omukulembeze ffe musira kugamba ani akulembera PFF Saalongo Erias eyeesimbyewo yeesimbyewo naye kitegeeza nammwe muli bajeemu mukulembezewo sigenda kulonda ekyakwata kigambo kya Dr. Kizabesi sigenda kulonda olwokuna sigenda Saalongo olina olwokuna sigenda sigenda kuba mu mibiri yange olwokuna omulongi omuvuddemu sigenda kulonda nkyali ku Dr. Kizabesi defiance kamanda ate abalinga Seka Katende mu Uganda tuli bangi ze miliyoni ziri 10 zebagamba bangi tuli bangi era tutafuka natuna naffe zika tubaddeka bana abeedeka nga tulinamu omukulembeze waffe bangi kikiriza nti opposition tuyagaliza tugenda kulonda tuba tuyagaliza muwoza mulwanyisa Museveni naye namwe mweyagaliza kola na Museveni tuyagaliza kola naye ki
sina kifo saba mu gavumenti sina saba ko kikola kimu nze Dr. Kizza Besigye yaŋŋamba omuntu yaŋŋamba seeka katene seeka wa lwatutudde babiri nga tutudde naawe naŋŋamba kye bayita obuyinza okumanyi naye nange nga nali nkyali muto nemugamba Dr. Besigye obuyinza okuba ne liido okubozera naŋŋamba bwe si buyinza liido okubozera akola ki mu Uganda yalonda CPF nga nkubuuziza yasalawo ku Bank of Uganda agamba naye ali abo bamuwa emmotoka neyekanakana nenabbasha talina makulu kati kankubulire omusajja yekka alina ekintu kyokuganda Uganda Dr. Kizza Besigye nga bwomumanyi Kofiirwa osula ku malaalo. Kofiirwa niwankubadde tosula Besigye yafiirwa yakagwa emirundi nti alina ekirowoozo tukabirira oyo muyimirire mabega wakyakulanya zzereero tuyinza kuyimirira mabega we nga tatugambye nga taagala kumanya taagala kuwuliriza talina ki tetuyinza kuyimirira mabega we mumuwuliriza sebo ffe tuwuliriza olabako abaana balumba Dr. Kizza Besigye Dr. Besigye ebintu bikulemye wagira omwana Besigye yasimbawo ekisanja ekyo nemuleeta powa Patrick Ambi yati yakudde akalupu kati badi yakudde yabadde yeesimbyewo yabadde yeesimbyewo bwe mupere bamulaba materiyo ya president obadde tokimanyisemu Ambi yati yabadde yasimbe okuba parliament bamukubye akalulu yakoze byaveegirwani bamukubye akalulu bamukubye akalulu n'agwa flatire kati obadde okyayogera nti ndifumaya PFF twasimbye olubabu tetwamusimbye olubabu yeesimbyewo nga yeekuusa ku kibiina kya PFF kubanga Dr. Kizza Besigye kamanda 001 ayogera kirala ate gwe nawe okola birala kitegeeza nammwe aba PFF already mwajeemera dde omukulembeze wa nze simujeemera nsekula sironda nze nga nz'omu abamujeemera mwebali neffe abakulembeze bammwe nze atekateka ani akulembera PFF essaawa zino sirukwago kirukwago era newankubadde newe Besigye newe yandibadde wabweru mukwago yakulembera PFF Besigye yagamba akalukayo akawedde yesimbawo nekana abakubeera wabweru yate yakoze yandyesimbyewo yagamba ebyokwezimba yabimala naye n'agamba tulekerawo okuvuganya nakuterawo option taba byagala mugende maaso mugende maaso balukwago bazakulanye baze mubawagire bonga bwe baali batuwagidde ddi owagira omuntu nga naye yali alina we yali akuwagiridde ye nze nzikumulanga kigambo kya kitange Dr. Kizza Besigye sikyuka kyakiriko kati musomeeyo tuwayakamulaki ave mukomera olwaleero nawe kimanyi mwali mukatemba ati twali mukatemba ebibyo bina ffe twali era ne ku mulundi guno abantu bali mu kabanja bagimba bakubenga naawe nsajja oyo lwaki takulembera kabanja omanye etakalo gyekoleddwa gyekusena abamulangirira sigenda kulawulayo tyonna gyempanga gyessebo kale mumulangirire nibaza nti abantu be babalangiridde kwagala kwabwe gwabaddewo kuwa ekituufu nkuwa ekituufu ne bagenda muko ne bali muyina nsaalwa temuwala n'ekibiina kiri tetukiwalanangako ate tolaba abakulembeze baffe nga bagendayo tukiwalanaki kati kankuwe nga nzirawo nga ngamba tikitanga mpalana yezo okulaba omusala gwezi ate abampalanaki kati kankubulire bwe baba bameza aba PFF tebameze bokka mu Buganda n'ennupu yamegeddwa tutwale wamu ti opposition yonna yamegeddwa kye lulimi lwe tuyinza okugamba omulabi wa ground TV opposition yonna yamegeddwa
Ekyatumeggesezza kuba nti kati abakulira oludda oluvuganya gavumenti kwemanya sajja libalese obuzibu kwemanya sajja mwami Kyagulanyi tulako ne banno okimanyi mu struggle mu lutalo tulimu olw'okujjako Yoweri Museveni lutalo tulimu tebagoba muntu Museveni musiko yagoba abanyaka mulirayo kati ng'oli mutalo ng'ogoba muntu nkoga nkogobi bandika nkogobi bayina ebbendobendo ebayinza okukwasizaako kati kankubulire wagoba Mpuuga wa vice president mu Buganda yakoze ati yakuleetera ababaka nga naye yennyini yakifiiriddemu oba oyongerako oba ogattako omugezi kaba kyeyagamba Mpuuga yakuleetera ababaka mu Buganda ne Masaka yonna n'atuwangula neyo Kakuuto newawa yonna yakuleeta ababaka wamugoba mwanga Kivumbi teyakuleetera yadde omulema naye teyakomye oba otolako oba ogattako mu struggle gye tulimu bakamanda mwenna era kyobola nti Sekakatengo sebo kankubulire sebo mukama wange ngenda kukuŋŋaanya abo bonna miliyoni 10 ati wulira nkunnyonnyola twegatte ne kurimu ekyoyogerako yeebiwa kurimu bwe baasudde okimanyi ti olwalo nyinza esaati yange nogira genyambadde zenyizo Masiyasinko Omugalatiya Babedi Bwanika ne Muwanga Kivumbi yennyini n'Aisha Kabanda okitegedde ne Ssewanyana ne Joyce baagala ntwaka ne Lumu nze ngenda bakuŋŋaanya bakolemu ekyama ndi kugamba wano ngenda bakuŋŋaanya ati gw'obasudde sira gye mbatwala ngenda bakuŋŋaanya tuddebasudde anti wulira Bannayuganda be basazeewo Bannayuganda nga bawulira kigambo kyani nga bawuliriza kigambo kyani gwokimanyi tutaatawo yakusimira omusingi omulungi n'okutambula mu bantu n'okukulaakula n'abantu okwesiga bakwesigira ku kitaawo bajjajjaawo olaba abantu bagamba nti opposition eri mu katemba bizannya muganda bwange opposition muganda opposition entuufu tekyaki olwaleero opposition eriwo kati neyayingidde ebaddewo gyebasudde nene yayingidde eri for God and my stomach for God and my stomach y'opposition eriwo bano abayingidde babakozesa endagaano okimanyi tugenda mu gavumenti yakinta buli obadde tokimanyi tubadde muyati Museveni agenda kubakubaaleera emwalese mu palamenti abamu nebifaanana mwalese mu palamenti mwennyini kubanga alonda mu palamenti onefunirwa minisita era wowuliranga omusajja wange nkera ttanyi minisita nkulagulidde wano tewali teeka leka nawe Zambali gagenda sente Zambali kulasemukaza ozi nga si Zambali gwemmanyi Zambali gwemmanyi ng'abadde agenda ku mukolo kati kankubulire tebakulinga era tebakulyanga sente omuntu yenina abadde ayogerera emikolo ne bamuwa sente n'agabayogamba sente zimala kumala oba muyimbi oba ani oba munnakatemba n'agenda mu palamenti yange gwebulira mu palamenti yange mbaddemu eyali ayogera okusinga Zambali bayogera ng'okuka ennyembo emmanyi ekatiba Bashiri Bazire avuddeyo ayisiza emiteso mu palamenti ayasimuddemu yadde n'okwasimula yetuuka muli ekisenge ne kinyuma
So omugenzi katolwamba katonda amusasi alina ebigambo byanga mwetu andimyanjwa nnyo naye yanga ba parliament eno febe tumanyi birala eno wabwene parliament wetutuuka ero omwana kumera weti naye nga wabwene wayongeranga mumawulire bannamawulire tebakola balonda muganda ebitiyana balonda muganda waffe sozikadde mukasa nefe ababeeranga ku mambo bado nga atukubiriza bulungi yava mu parliament ngaalinga mubatadde bakulukubimwa nga tuwumbawumba okuleka munnamawulire yakola yali kasibali nga tuwumbawumba opposition ezze ku mulundi guneeno onna uganda agisuubiremu nti esiraba kyagisuubiramu pulezidenti wene Museveni kyayagala kigenda kuyita buyisi tetugenda suubirayo nga tukwatako tebiriiwo era munnayuganda yeekabira kati n'obuyinza obw'okulonda pulezidenti bagenda bukujjaku okusigaze gwakulonda ababaka ba palamenti naye ababaka ba palamenti nabo tubalonda tuba tubawa mirimu tetugenda kubanga tusukkako wano olunaku olwaleero ensonga muziwulidde opposition Ssekayisa agambye tekyali bwatulaba okujjako nga bakutte ekigambo kya Dr. Kizza Besigye era Besigye muwanguzi mu nsonga eno tumusabira busabizi Mukama Katonda Besigye afulume alabe yalekera ekintu ku Lwokutaano essaawa zijja bba 7 paka ssaawa 8 atosubwa Ssekayisa Katende Brown TV program Daawa ng'akuttotolera obuvuno bw'obweddiini n'engeri omuntu asobola okubanga atambulamu okubanga amanya eddiini ye naye ng'olunaku olwala tetugenda kubanga tusukkako wano sigadde nze Edwinke twongera okuddukiza agenda ku www.brownmediaug.com ate ekintu kinene tusobole okubanga okyongerayo kyeyalinga otegeeze omulala nti ekipya kyazze tuli kuggulwawo semberayo paka tunaatuuka ku 7 si ali waggulu yes supreme leader kati tutandikidde ku ground okulaba nga gwali wansi tukumanyisa ekituufu paka we tunaatuuka ku kulembeze ali waggulu 001 citizen 001 ate naye asobole okubanga amanya eki ebifa tugenda kubanga tusukakaawo mubeere bulungi weeraba